bajja ng'ekibalese nga bali ku script mbu bano balwane nnyo okulaba nga mwami Kyagulanyi ate bamukakkanya ku ttaka ku pulogulamu eyo yennyini ewatali kuwannanya yadde okola ekirala kyonna. Era bino byonna bigenda kuttaanyizibwa, ngenda birandulula, ngenda bisatulula, tugenda bigaziya obiwulire ampuliriza. Kaakati nno akulya poliisi munda mu ggwanga Uganda amanyikiddwa nga Abbas Byakagaba, ebigambo bimwononekedde. Ebigambo byamaze dda okubeera nga bimuddugalira. Jjukira gye buvuddeko, eyali akulira poliisi munda mu ggwanga Uganda yateekebwako envumbo eggwanga erya Amerika. Si ye yekka, ne bajenerali ab'enjawulo omwali ne General Kayihura, era ng'ono y'omu ku baali bakulira poliisi nkutegeezezza. Kaakati ono yakubwako ddannatti kiyite ekibaati oba envumbo munda mu mawanga gali aga Bulaaya. Kaakati nno omukulu akulira poliisi ya Uganda essaawa zino ayolekedde akaseera akazibu, ayolekedde akaseera ampuliriza k'ogenda okulira era k'ogenda okubeera nga weeraliikirira. Jjukira nti omusajja ono Abbas Byakagaba yavuddeyo n'ategeeza nti bino byonna bye mulaba ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda mu kampeyini ezigenda maaso, okukuba tiyaggaasi, okukuba abantu emiggo, okubakuba amagulu okubamenya, okubakuba amasasi, n'okubakubamu omuko ogubalagala mu nkuŋŋaana nga tebali mu protest oba tebali mu kutambula, wabula ne bakasuka bukasimuka gubalagala mu nkuŋŋaana zino nga tulabe n'abantu kati baweze bana abaakatibwa. Omukulu yategeezezza nti eyo AI, eyo artificial intelligence, ebyo si poliisi ya ggwanga Uganda yebikola. Ebyo bantu bwe babikola ne babikuriyetinga ne baleeta n'obutambi obwebule n'ebweya ne bafumbafumba nti Uganda poliisi. Kaakati nno mpuliriza, wano waliwo okulya ne Kombeso wani ono yalekedde akaseera kakazigizigi. Nakutegeeza gye buvuddeko nti ekkooti ey'ensi yonna yamaze dda okutegeeza mwami Kyagulanyi ayongere okuŋŋaanya obujulizi ye bw'alaba nti buluma gavumenti eno kaakati akalulu kasita kaggwa oba mwami Kyagulanyi awangudde oba tawangudde. Ekkooti y'ensi yonna egenda kukwata obujulizi buli bwerina eyongerezeeko n'obulala obugenda okulabwako kati nga okulinyirira eddembe munda mu ggwanga Uganda kugenda maaso. Kaakati olwo lwogome. Nze Eke Master ampuliriza mukutu gwa Eke TV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka gw'omuntu wa wansi. Bw'obanga olimpya nja kusaba osooka osubscribinge bw'oti okonene ku kade amawulire nga gano galeme kubeera nga gakuyitako. Kaakati butereevu nnyo kansookere mu nsonga enkambwe nkugambye nti ekiri mu South Sudan, ekiri e Tanzania kifumba mutuku. Bannayuganda bonna balabuddwa essaawa 24 nga bavuddeyo. Okusinziira ku intelligence yange ne research wange enkola, njagala otegeeza bannayuganda mwenda abali e Tanzania bwe kiba kisoboka mwandibadde mufulume e Tanzania before ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okumi nga tegunnatuuka. Nkiddamu, bw'obanga oli munnayuganda ng'owangalira Tanzania mbadde nkusaba nga tezinnawo ennaku z'omwezi 9 Desemba sooka ofulume e Tanzania ojja kuddayo ng'ekyosi kiyise. Okusinziira ku intelligence network yange, munnayuganda inanga oli Tanzania sooka oddeko ewammwe ekyosi kimala okuyita. Nkiddamu, munnayuganda ina awangalira Tanzania ngenda kusaba sooka odde ewammwe before ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekumi tegunnatuuka. Ye security alert yesooka 1. Abatanzania bonna bakonfaminze, ensi yonna yakonfaminze nti abasajja abatulugumbula bannatanzania 2,000+ n'abazika mass graves amu n'emirambo gyabwe gikyabuze. Abasajja bava Uganda nga Nyange yabasindise. Kati mu kwekalakasa kubayita mother of demonstration mu Tanzania kugenda kubeera ennaku z'omwezi 9 unless nga lwekikyuseeko. N'okusinziira ku ground intelligence gye nfunye bangambye bannayuganda wooli jjajja sooka ofulume ojja kudda. Batulinako obusungu sooka ofulume. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani, ekyo nkibagambye ab'e Tanzania muwulidde. Kati katugendeko wano mu mamboka ga Sudan, mu maserengeta ga Sudan. Katugendeko mu maserengeta ga Sudan. Bw'oba oli munnayuganda ng'oli mu maserengeta ga Sudan, ngenda kusaba mu bbendobero l'ennaku zino naawe fuluma e Sudan. Sima ekibuga kikyolimu, ngenda kusaba ofulume South Sudan nga nenda mu gisi mufungize. Ekiri e Sudan kitokota si kisaadikire, kitokota ne kyesunda ne kibimba ne banyigako ne kiddako ne kibimba ne banyiga ne kiddako. Bw'obanga oli munnayuganda ng'oli South Sudan ng'okyagala okulaba ku njuba bw'egyeva, enjuba gyeva ne gyegwira ne gyeva ku makya neddayo, nkusaba ve South Sudan ng'obudde bukyali lwaki. Winki ewedde
Nyandwe yategeeza General Salim Saleh agende Sudan atabankanye ebiriyo. Wabula Salim Saleh yalemeddwa era Sudan etegeezezza amagye ga UPDF gave ku ttaka lyayo ng'obudde bukyali. Sudan etegeezezza UPDF efulume ku ttaka lyayo ng'obudde bukyali. Genda ku page ya Monitor, genda mu bantu abali Sudan bajja kubuulira. Eno Daily Monitor yakuwandiikidde bwete. Sudan order UPDF off its soil. UPDF could until April 2nd, 2022 operated parts of Sudan up to Western Equatorial State capital Juba, which has described as a red line beyond which couldn't go. Katawali mu South Sudan nkusaba oveye 1 olutalo lubinda e South Sudan nalumanya ne salumanya oyinzo dufiramu anenga no bakimenti ebizibu byonna bivirideko Sudan kutabanguka n'ebiriyo byonna Nyandwe Soferi yabirinawo mukono. Kati gwali South Sudan nkusaba ovengo budde bukyali ekyo nkimaze. Ekirala namwe abali mu Great Lake Regions mbasaba banga kwikusaba kwammwe mwandibadde mutandika okwetegekera ebijja kubanga ensi zonna zimaze okukola profile. The biggest problem of Eastern Central Africa is Nyandwe Soferi. So anytime uzo kulenga ekintu kikyuka musomba tegezeza ekyo kinjagadde obategeeza. Kati nawe oli mu South Sudan njagadde okutegeeza oberenga okola ki oberenga omanyi ebisigadde gwono omanya kyonompa olwalina kuza omwezi ziri 23 ezakonka ku mwezi ogwe-11 omwaka 2025 mbimaze obibagamba bwente mbagamba nemwewuguusa nemugana okutegeera naye nga njogedde obibagamba mutegeererewo. Kaakati nno ebigambo bwebityo bibiri bw'obanga owulidde tegeeza tannategeera nti embwa yamaze dde okubeera nga emekete mmwanyi munda mu ggwanga erya Tanzania kigenda kufumba mutuku nga kitokota nga tesikisaanikire. Ampuliriza kati video nja kusaba n'obuwombeefu osooka ogimpere ekigalo oba gimpere kye tuyita like esobole okubeera nga efuna omuzinzi, esobole okubeera nga efuna amaanyi, esobole okubeera nga efuna embavu, esobole okutolontoka ku sipiidi eyayiriyirie ennyo buli munnansi muna Uganda wenna wooli osobole okubeera nga omatiza munno ebigambo ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Tanzania ne munda mu ggwanga erya South Sudan. Biri byonna nga bigenda mu maaso. Kaakati nno waliwo okulya n'okkombeso wani olunaku lwali lwa Sande eno yennyini gye tukuba amabega. Kaakati nno waliwo meeting oba waliwo ampuliriza okubaganya ebirowoozo ku presidential candidate abeesimbyewo obw'eggwanga Uganda 2026. Wabula bano baatuulayo nga banjawulo tekwali kaali mu ntebe ya Uganda amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa ono yeewalawala empanga nga yeerabidde nti yeewalawala empanga ate ebiika masumba. Okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti abantu bano abaasindikibwa basooka kuteekateekebwa wano wulirizawo nnyo mbu basooka ne bateekebwa era abantu bano baweebwa ebiragiro era ebiragiro ebyabaweebwa kwe kutuuka ku mpewo buli omu akole obutassamukka obutassamwoyo okulaba nga akonjera n'okuteeka Mwami Kyagulanyi ku ttaka n'okugezaako okulaga nti Mwami Kyagulanyi si yasoose okuba ow'amaanyi. Era twawulirako abamu nga bagamba nti abantu bagamba Mwami Kyagulanyi w'amaanyi mbu naye si w'amaanyi. Okusinziira ku bantu bano abali mu studio abamu bategeeza nti Mwami Besigye yalina abantu bangi nnyo mbu okusinga ne Mwami Kyagulanyi era ne bongerako ne bakkaatiriza mbu ennambaazi omusajja Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe ze yayina ze zaamusobozesa kubeera nga awangula entebe y'eggwanga Uganda. N'olw'ensonga eyo nti bino byonna bye tugamba mbu Mwami Kyagulanyi yalina amaanyi, yalina amasannyalaze mbu ebyo tebikola. Twabiraba ku Dr. Kanokiza Besigye era mbu baabiraba ku Alhaji Ntege Ssebaggala omugenzi. Kati kaakati abasajja bano nga bategeeza mbu bo balina vision, balina amaanyi, balina amagezi era mbu be baliredde okubeera nga bakiikirira bannayuganda okuggyako Mwami Museveni. Wabula bano bonna baabuuzibwa ekibuuzo kyali kimu nti lwaki engeri ekiri nti bonna banafunafu bayebe bali yebeyebe tebeekwata akalimba bonna ne beegatta emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basobola okubeera nga bamuwagira okwata Uganda empya okugitwala ku mutendera oguddako okukyusa Uganda okugifuula ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki esobole okubeera nga yeeyagalwamu buli muntu yenna azaalibwa mu ggwanga Uganda. Kaakati nno bano nkutegeezezza nti emu ku ansa ze baategeeza nti Mwami Kyagulanyi tebasobola kudda mabega we kubanga mugamba mbu alina abantu si kwe okuwangula akalulu. Kaakati ne twebuuza okuwangula akalulu kye ki? Ampuliriza katukirye mu mboozi eno ate nkomewo.
abantu bonna ababadde mu debate babadde baze kunafuya naye omwoyo wa Mukama Katonda ali kuffe ali ku Kyagulanyi Ssentamu Nandala Mafabi yagenze ne yeepika bwati ng'awulira aluma emba yenna nkugambye Mugisha muntu okumanya abasajja abo babi babuuziza Mugisha muntu ekibuuzo naye lwaki temwegatta ku muntu ensi yonna gwekkiriza nga nammwe mukiraba ekyabalese kwabadde kunafuya yagambye bwati twali tulabye abanene emirembe engalo nze nalaba abantu ku Ssebaggala nalaba abantu ku Kiza Besigye nga ndi naye 2 ne 2 besiriddayo kulaba ne mulira n'agamba nalabako 1 miliyoni maache ya Ssebaggala siddanga mujjiraba kati bino bye mutunyumiza sisi kakati ekyo bwe bakyogera ne bakirekaawo ojja kukitwala abadde tagoberera oba oliawo abadde tabimanyi oba oliawo oba negundi gye babyogereddemu olwokuba babadde bambadde amasuuti basibye amatayi ngolowooza bayogedde magezi Mugisha muntu ogambye waliwo nga muli kulaala emu ne Besigye naye numbers tezaaba wa buyinza mpaayo olukuŋŋaana lwammwe lumu lwe mwatuuka ku 7 ne babagaana abagoberezi bammwe okuyitawo mpaayo olunaku lumu lwe bakubattiya gaasi mulaale yammwe mmwe mwazimba kidemokrasi ekyekiwaanyi nga muli ne Museveni kati gwenzereka nkubulire senga poliisi mwabeeranga n'enkuŋŋaana nga kuliko be bayita ba police constables n'okuba olukuŋŋaana ebuwama nga kuliko ku kisaawe konna nga kuliko ba polling constables bana balina batuumi ekyo ne kibeera awantu President Kyagulanyi waali abantu baba bajja kutambulira ennaku 2 okudda ewaka genda buli wantu mutemako ekiwayo ekisooka mugenda okukebera ate wali nga bayitirivu ne muddamu ne mubatemako 7 omulala ne muddamu ne mubatemako 7 omulala mugenda okutuuka wali kulaale nga mulinga abatalina kye mukoze kati njagala mukikole gwe Mugisha muntu ne banno abaze okunafuya ate nammwe mukirimu gwe mpaayo laale ya Besigye emu nga bagigira nesaasaana Besigye n'atakubalaale senga mwaluwa tebakola bintu ebyo nolwalo senga abantu tebannaba kuva mu kkubo kudda waka Masaka senga tebakikoze senga abantu tebannaba eyiganga senga tebakikoze n'ejjinja senga abantu tebannatuuka mu maka gaabwe njagala Museveni addemu apretendinge democracy nga bwe yamupretendinga ku mulembe gwa Besigye njagala addemu apretendinge y'olunaku lumu oba wiiki egi olunaku lumu ajje poliisi ku kkubo nga Kyagulanyi ali awantu Museveni walowooza nti wawe olaba mu Mbalala abamanyi ebyafaayo bya Mbalala teggalangako tawuni nebeera ne bagishatinga down nga juzi president lwabaddeyo nga ne bwonoonye erindaazi tolina w'oligula naye nga deployment y'amaanyi nga mubakwata nga mubasiba naye nga beeyongera kujja Mugisha muntu okolera ani ddala okakasanga oyagala change oli wankyukakyuka ku resistance omulembe gwaffe gye gusanze
senga tubadde tetwekkiririzamu nti kye tukola kyaddala kiri organic senga tuwakyali muntu awerekera Kyagulanyi Ssentamu n'ogwo bye munoonya okubeera ate mwenna mwegasse mulemese mmwe mu bibeere kyovulaba buli gye mulaga temulina naye ne wakati ng'omulambo gugudde asigala ng'abantu bakyajja Mugisha muntu muli babi kiki kye nasinza okwetegereza mu debate zino kikino bulijjo kyekirungo kye tubuza mu politics wa Uganda ekirungo ekyo kyekibuze mu kanisa ekirungo ekyo kyekibuze mu Bwakabaka ekirungo ekyo kyekibuze mu institution z'eggwanga Uganda Kyagulanyi Ssentamu yakirina ne generation ye leka nkweyo omwana omulala akirina olaba omwana Dr. Nambassa sigamye nti ye mutuufu yekka naye Nambassa bw'ayogera owulira nga n'olutiko lukuyiika ku mubiri gwo why ali organic ayogera ekigambo ng'akifuluma ng'akisitudde ku mutima n'akituuza ku mutima gwo tekiriimu pretense His Excellency Kyagulanyi ye muntu yekka asobola okwogera ebigambo eri Museveni abalala be batasobola kwogera yayogera ebigambo yekka eri abakulembeze abeeyita ab'amaanyi n'ababuulira ebigambo nga bwe birina okubeera nagamba Mugisha muntu atubuulireyo ekyama kimu ekyali mu lutalo lwa Kone atubuulireyo ekyama kimu kye baakola oba kale Museveni kye yakola ekyali mu lutalo Luweero byonna byayogera byonna biba bisanitizinga kyava yeekweka mu diplomasi ne mu mpisa abo Museveni yabazimba nga balina muteekako akabubi tewabaawo amutuukako ebigambo byayogera tebiriko mafuta bye bya bulijjo bye boogedde ebbanga lyonna okuva 2001 okuva 2001 2006 2011 2016 2021 ebigambo byabwe byebyo Mr. Museveni General Museveni Kyagulanyi Ssentamu yekka yamuyimirira mu liiso n'amubuulira ekituufu era ne kireetera Museveni tasobola kutuula Kyagulanyi waatudde okitegedde nze ekyo kyekirungo kye nasinza okwetegereza bonna basiiga kazigo banandala mafaabi bonna bali awo balaga demokrasi tebatuuka wali we balina okuteeka abantu Kyagulanyi yakizzemu n'agamba neera nkiddamu wano ndi muyeekera ajjako gavumenti mu mateeka bonna tekuliko ayinza kyogera era ne bagezaako okunafuya ennyo ekyo kye bakoze tebakuba Kyagulanyi yekka bakuba naawe abadde alina essuubi nti ku luno omusajja agenda era bagezaako okulaga nti tewaliyo na kimu kye tukola kisobola na kumuggyako kyova olaba bo ne bwe batafuna bantu ne bwe batafuna nambazi ne bwe batafuna gwayogera naye ye asigala azunga eyo ne mumugoba genda asinikira eri ebinyo twale eri tinti wo ye asigala muwaayi ayagala kuligitimizinga Museveni naye nabo nambazi baali zaagadde naye ne Mukama mulungi kyava teyazibawa Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde ayogera omutima gw'omuntu Omunayuganda
Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde ku mulamwa ng'owulira obulumi bw'eggwanga buli ku ye. Abalala bonna bajja kutuusa mukolo. Aba abasajja bagenda okujja okugera nga bamaze Museveni amaze obbawa script kubanga balina okubaako bye boogera ebisobola ebitukuumidde emyaka nga tuwooza be ba opposition. Nti Lukwago agenda Mbale mu kooti nga petition bagikoledde mu State House, bakoddemi ba Museveni be bagikoze, nga petition nga gye bagikoledde bonna nga bali wamu. Kiryowa Kiwanuka n'asigazaako kopi. Kiryowa Kiwanuka amanyi kubanga Kiryowa Kiwanuka yasooka kuba looya wa Museveni tannabeera Attorney General. Kiryowa Kiwanuka n'ayimirira mu musango guno ng'amanyi Lukwago byalina ye yabimuwadde. Lukwago amanyi ono kyagenda okuddamu, n'ono amanyi ono kyagenda okuddamu, naye nga bonna banyweza Museveni. Lukwago asobola okukakasa ensi nti Uganda waliyo democracy. Nga ne bwe tugamba nti Uganda is bleeding, ng'ekyo tebasobola kikola. Gw'olabanga ebyabeesigye ebyokesa gavumenti, nedda. Ebintu byabeesigye biraga democracy ali mu Uganda. Nti waakiri balooya basobola okujja ne balisooka ne bawoza eno n'eno era ne bagondera n'amateeka ne babujja mu kooti y'amagye ekintu ky'abasibe ba Nuupu kyali kitudde mu Museveni. Balukwago okukwata Besigye simanyi batransferinge fayiro bazijje eno bazizze eno. Museveni anga anoonya engeri gy'awozaawoza ekintu kino nga Lukwago ne Attorney General bali ekintu eki. Bayambako Museveni okulandinga asobole okuva mu bwa dictator buli obubadde bumweyolese agezeeko era ne bakulaga era fayiro olwaleero era zijjiddwayo era zikyoseddwa. Mu nsi bali abalala abatambuza amateeka mu nsi etambula amateeka bakulaga nti amateeka ge Uganda gafunctioninga. Naye nga abayambako ku Museveni kwekyo ye Besigye ne Lukwago. Ye Besigye ne Lukwago nabagamba ffenna twenkanankana mu ggwanga Uganda ne mu maaso ga Katonda. Lwaki ag'amaanyi tebaagayiwaawo ku Machete kuba ne Machete wa opposition nga Lukwago. Ag'amaanyi lwaki tebaagayiwaawo kuba Olivia Lutaaya. Lukwago teyaliwo. Lukwago baali tebanaba kumutikira bwa Lord Mayor. Gugundi amini bwa lawyer. Ku basibe bonna abalala lwaki tebakikola huizi Besigye. Baali baagala kulaga function y'amateeka mu ggwanga Uganda. Mbubalabako 1 million match. Kati mwabali mu 1 million match ya Sebagala. Muyinza okulaba ku 10 million match. Muyinza okulaba ku 10 million zi match. Nedda. Mukikole nga bwe mwakikola ku Besigye. Olaba mu resistance yonna eriwo kati. Mu resistance yonna eriwo. Again tulaba ku 1 million match wakati mu tear gas n'amasasi n'abafu. Gwe. Abo opposition bonna babaddewo n'olwaleero tewaliwo omuntu agamba nti banaye musituke tujjeko Museveni. Bonna batugamba tubalonde batulwanirire. Bonna bakasobola omuntu agamba tulonde munonde mbalwani simanyimba wa malwaliro nabagambye akalulu weekali obuwanguzi tubulina naye tubujjeeyo bututya awo we bwabulira luli awo we wali film. President yekka yakikola okutusomesa okutugamba kwerwanako kuba ebirala byonna weebiri. Yekka yali organic.
Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga video maze okubeera ng'ogiwa ekigalo oba kye tuyita like ampuliriza, waliwo ebigambo Mwami Kyagulanyi bwe yali mu bitundu ebyeruweero bye nkukomerezaawo, era ng'ebigambo bino okusinziira ku mawulire galaga bitadde obunkenke mu State House Bepone General Museveni yennyini kabwejumbira ali mu ntebe y'eggwanga Uganda. Okusinziira ku bwina alaga nti waliwo Mwami Kyagulanyi ebikolwa bye yakola wabula nga bannansi bangi tebasobola kubeera nga bino babinotisinga. Njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza, tuleme kubeera nga tuleka akayinja n'akamu nga tetukavuunudde. Buli nsonga yonna egenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda tulina okugitunuulira, tugiteebereze, tugigaayegayemu, oba oli awo n'atagitegedde abeere ng'agitegeera. Njagala nsooke nkuzze katono nnyo ekyali eruweero. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi yasooka n'agenda eruweero nga n'okunoonya akalulu tekannabaawo, wabula ebigambo bye yayogererayo bangi byabaviirako okubeera nga bagamba mbu Mwami Kyagulanyi yali asosola mu mawanga. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso, akulira poliisi oba adumira poliisi munda mu ggwanga Uganda Abbas Byakagaba ono ampuliriza atuuza ya lukugunyo okusinziira ku bigenda mu maaso, era nga mwalabe n'ekyabadde mu paliamenti omusajja amanyiddwa nga Kabanda ono ng'akiikira abantu basaidizeyo Mubende eyavuddeyo ku bunkenke mu paliamenti n'atandika okubuuza mbu lwaki Mwami Kyagulanyi annyonnyola bannayuganda nti poliisi tebenkana bungi. Ono yategeezezza nti Mwami Kyagulanyi agenda agamba abantu yonna gy'ayita nti poliisi erimu abantu 10,000 nga bw'oba okutte 10,000 n'okubisaamu ne bannayuganda 3,450,000 abantu abo tubasingira ddala obungi. Kaakati nno nga Kabanda abuuza lwaki Mwami Kyagulanyi avaayo n'abuulira abantu ba bulijjo omuwendo oguli munda mu poliisi ey'eggwanga Uganda, era lwaki Mwami Kyagulanyi avaayo n'abuulira abantu ba bulijjo omuwendo amagye ge tulina munda mu ggwanga Uganda, era lwaki Mwami Kyagulanyi avaayo n'ajjukiza abantu nti Uganda erina abantu 45,000,000 nga kino kitegeeza nti ffenna nga tuwasaazeewo okubaako kye tuteesa ne tugamba nti tukole kino ffenna nga tusazeewo ng'eggwanga, kitegeeza amagye giri 10,000 ne poliisi tebalina bwe bayinza kutuyimiriza kubanga tubasinga obungi. Kaakati nno obunkenke bwamaze dda okubalukawo era nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti waliwo okulya n'okkombe sowaani. Ampuliriza embeera bweti bweri, sooka olire ebigambo bino mu katambi kano ebya comrade ono ate enkomewo ku nsonga eno naye tugiteeke ettale. Nga Bobi Wine ali mu district y'e Luweero waliwo ekintu kye yakoze kye mutaalabye, era ngambye munnaayo olwaleero nze nga nzewo olugambo kano ate kankabayisizeewo. Njagala owuliriza ebigambo bya Kyagulanyi we yabadde ng'atandika okwogera eri bannayuganda abawangaalira mu district ey'e Luweero. Wuliriza katukomewo. Yagala munjazuka matuga mwengo budde tebunagenda asindikagana ne munosabo sokokalire kyenjagala okusooka okugamba njagala okusindika obubaka eri Mwami Simon Byabakama ng'oyekyamani w'akakiiko k'ebyokulonda. Nsindika obubaka eri Mwami Siraje Bakaleke ngono yakulira poliisi ya Uganda. Nsindika obubaka eri Mwami Frank Mwesigwa. Yes, njagala okusindika obubaka buno wammanga. Njagala okusindika obubaka eri Mwami Simon Byabakama ngono yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Nsindika obubaka eri Mwami Siraje Byakagaba ngono yakulira poliisi ya Uganda. Nsindika obubaka eri Mwami Frank Mwesigwa ngono yakulira ebikwekweto byonna nga yakulira okutemula abantu ebiwuka mu 2020 era nga yakulira ettemu erigenda maaso. Bagambe nti nga muswadde nnyo basajja mmwe. Katuwuliriza kubulira lwaki baswadde nnyo. Abeera mumpulira abeere muli kumbona bano abasajja newankubadde nga Mwami Byabakama amanye amateeka era looya era yasoma amateeka era akimanyi bulungi nnyo nti kuno okulonda zino kampeyini ndi presidential candidate era amateeka ganzikiriza okusinkana abantu n'enjogera nabo. Ne Mwami Byabakama yeegasse ku batemu abatulemesa abagezaako okulaga nti nno basobola okufosinga abantu okwagala mukama waabwe. Bakedde ku makya ne badeployinga abapoliisi abasukka 10,000 muno ne bakuba abantu tiyagasi. Amagye ne galagira abantu bave mu kibuga ne babasindika eri nga balowooza basobola okubalemesa
mwami byabakama mwami byakagaba mwami mwesigwa temusobola kufosinga abantu kwagala mukama wammwe omukwano tebagutaka temusobola kufosinga abantu ba Buganda kwagala Museveni nekiro kankibagambe temusobola kulemesa abantu kwagala muntu gwe baagala temusobola twabadde tulina okampeyingira wano ebisaawe ekyekasana bakitomeseza ow'obulenzi ne batuuka n'okampeyiningirayo ne mu Luweero mwennyini ne bagamba mugende eri mu kibira nga balowooza ti abantu bajja kugendayo ne bateekawo redi bulooka mpuliriza bulungi nnyo ne bateekawo redi bulooka ne bagana ne bodaboda okujja naye mubalaze nti mutambuza bigere paka wano owa kamera njagala mutambuze kamera zino tunula mu muti ogwo abantu babembedde tunula muguli abantu babembedde tunula eri byensonga gye mutunula byonna tujja kutuukayo infact tunula eri ku motoka babembedde tunula ku muti ogwo babembedde tunula ku guli babembedde ate bw'oba okyasaaga tulina n'owabakadaala wuli kuketulite afande baba esimu y'omuntu eguddaawo esimu y'omuntu eseredde ku baati mubalage empisa era mugimuddize eyo ye NUP bamambadde ekyabalaga tunula muti guli eri bendera si buyembe ababali omwo bantu muti tunula eri tebakomyawo tunula eri anayina kamera ezuuminga lengera eri emitala balengere mu kisenyi awo obuddewo laba muti guli awo obuddewo lengera muguli bamanyabo yaboogo atelema I honestly don't think Bobby Wine has ever been such happy and excited like he was oyabadde eruweero. Ojja kukiriziganya nange. Abadde tabeerangako such happy. Not the crowd it is the biggest he has ever addressed, no. But embeera gye baayisemu abaana abo tuuka okweyo venue yamwewunyisiza nnyo. Omukulembeze yatuuse n'okkuba enduulu nagamba wo ezenduulu mu ghetto tulera zikuba nnyo nga tusanyusa waliwo osanyuka mutuufu essanyu ndikuyitirirako n'ogamba wolololololo. That is what happened to him. He was so much happy with the way abantu b'eruweero gye baalaze nti baagala. Kuba gambye baabadde n'ebisaawe bisatu. Ekyekasana baakiganye, w'obulenzi baakiganye, byonna ebyabadde within the vicinity of the city babibaganye. Ne babasukumeyo wala era bagamba nti baasaye busayi kibangiriza ekyo. Era n'olaba wonna around tolina kayumba koolabawo. Baabadde mu municipality y'eruweero naye tewali kayumba koolengerawo. Baabasindise ku njegoyego za municipality mu kyalo munda mu kibira. Naye abantu bazze nga bangi nga bwe kyali Emubende. Emubende bamusindika mu nderi naye abantu bawaganya mpaka we baatuuka. Now, this is how much Ugandans are ready to rally behind Bobby Wine. Nti amidst all the challenges, police brutality, tear gas n'anyoka ki, boko n'enyoka, amagye ate y'eruweero bannaye ekisukka. Basobodde okubanga batuuka. Now, when you find a fool, nkiddamu kino njagala ompulirize bulungi, kera kano njagala okasalemu. When you find a fool, ng'agezaako okukompeyalinga audiences Bobby Wine zayina ku z'Abesigye oba Alhaji Nassantege Ssebaggala, slap that fool if you can, because toyina ngeri gy'osobola oba nkyogerera toyina ngeri gy'osobola geraageranyaamu audience ya Bobby Wine ku y'Abesigye. First and foremost, akasajja ka Bobby Wine kalina abantu bangi ate mu mbeera gye kayitamu. Besigye we yakoleranga campaign yes yayina abantu bali bangi naye ne environment yali conducive nti yatambulanga n'ayita mu mbalala. Babesigye bali osobola n'ogenda ku City Square
ne bakubawo olwale naye Bobi Wine ne walabirwa bulabirwa Mukama okyanga ajjeyo omutwe tiyagasaanyuuka. Bobi Wine tasobola kukuba lwale, tasobola kuyita nakasero ng'alabibwako the public. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, nzize mbategeeza era nga mubiraba poliisi eno ezze ekola effujjo naddala ku bawagizi abali ku opposition. Abawagizi abo aba National Unity Platform nga boolaba awo bakola effujjo erya buli kkala okufuuyira sipule maaso g'abantu abatayombye nabo abatalawanye nabo, okubakubamu omuka ogubalagala, okubakuba emiggo, okubatomeza emmotoka zaabwe bepo n'okubakuba amasasi n'okubattira ddala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso okusinziira ku mwami ogwolaba amanyiddwa nga Abbas Byakagaba, ono nga yakulira poliisi munda mu ggwanga Uganda. Ampuliriza ono amazeeko abantu ebyewongula. Ono bwe yavuddeyo n'ategeeza ampuliriza nti poliisi bye mulaba byekola ebyo si poliisi yebikola, ebyo byonna bye mulaba ebikolwa ebyo mbu mukwano gwange ampuliriza bya AI oba giyite artificial intelligence. Abbas Byakagaba ayongeddeko n'ategeeza nti poliisi ekola akantu katono nnyo naye okusinziira ku bantu abali munda mu ggwanga Uganda ne bakwata ebifaananyi ebya poliisi z'ebule n'ebweya ezali za Uganda ne babitemaatema ne babigattagatta ne bafuula akantu akatono oguntu ogunene nnyo ne bategeeza nti poliisi ya Uganda yekoze ekyo, naye ng'amazima matuufu mbuteba poliisi ya Uganda wadde nga twakamala okulipootinga cases nnya ez'abantu abaakakubwa amasasi ne batuuka n'okubeera nga bafa nga tebalina musango oba bayite innocent civilians. Kati omusajja ono akyakudaala era byonna byolaba ng'ogwo omukaba ogulaba ono yategeezezza eyo AI abo si bannayuganda, eyo poliisi si ya Uganda, abo beebweru wa Uganda bye bakola bannayuganda ne babigattagatta. Era ono yategeezezza kati nga bwolaba awo keyosi eyo ebyo si Uganda, eyo nsi ndala nnyo tebangako Uganda. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nga bwe nkutegeezezza nti mwami Kyagulanyi yamaze dde okubeera nga agattagatta n'okutemaatema kugambye buli we tulaga bino byonna bisigala ku likodi. Era buli waayita agamba abaana ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera, yakitegeera nti obujulizi buno tebuyinza kwekweka. Era buli lwobeera ng'olina obujulizi ne bagiba myaka emeka, ne bagiba myaka bukadde, ne bagiba myaka emeka, abaana n'abazzukulu kisoboka bulungi nnyo okubeera ng'omusango nga bwe gutavunda basobola okubeera nga baguzuukuza. Kaakati nno olwo ebyali ku likodi eyabikola yenna kasitaba ng'akyaliwo ng'akyali mulamu n'atandika okusasulira amazambi ge yakolanga ku bantu, n'atandika okusasulira ebibi bye bye yatuusanga ku bannayuganda ebikolobero. Kaakati nno ampuliriza njagala nkutwala ebigambo by'omusajja ono akulira poliisi munda mu ggwanga Uganda amanyikiddwa nga Abbas Byakagaba. Olya ebigambo bye bwe tubivaamu kaakati olwo ate abasunzuzi abatunulizi b'ensonga olire bye bannyonnyodde omusajja ono n'okumusomesa n'okumulabula n'okumutegeeza nti si yasoose mu poliisi nga n'abamu abaasookamu baagenda dda ku kkooti y'ensi yonna era nga n'abamu abaasookamu baakubako dda natti amawanga amapete. Byakagaba bw'abuuziddwa ku butambi obutambula ku mutimbagano nga waliwo abasirikale bakozesa obukambwe obususse gamba ng'okufuuyira abantu kamulali mu maaso. Ategeezezza nti ebimu si bituufu era waliwo abantu bagattagatta ebifaananyi okubasiga enziro n'okusiga obukyayi mu bantu. Waliwo n'ebifaananyi ebifuluma okusookera dda, waliwo ebifaananyi ebyedda nnyo n'ebirala biva mu mawanga amalala. Waliwo ebifaananyi wayinza okuba nga waliwo ekyaliwo naye ate ne bakozesa egyengambye artificial intelligence n'olowooza nti kino nga kyagenda wala. Ssenkulu w'ekitongole kya poliisi Byakagaba akozesezza amagezi mangi okwogera ebyekisiru naye ng'ate kye kimuyisaawo. Kati nze mbitandike ntya era mbitebye ntya? Omulaba ku TV ng'ayogera toyinza kulemwa kukitegeera nti okukongojja ebitongole by'ebyokwerinda mu Uganda akongojjezza mu lubaale ate ye abeera akuli wala. Mu bigambo bye ng'ayogera akulaga nti obutambi bwonna ku bye mulaba ebigenda mu maaso mu kampeyini ab'ebitongole by'ebyokwerinda batulugunya abantu, batta abantu, bawamba abantu, bafuuyira abantu teargas. Oyo AI butambi bugattirire bagezaako kuttattana kifaananyi kya poliisi naye ggwe olowooza mu ntegeera ye takimanyi nti okimanyi nti alimba, kubanga ku bigenda mu maaso mu kampeyini ffe abataliyo ababirabira ku mikutu ebeera live, no filtered, no edited, naye yakugambye
ebimu ku bye tulaba oyo abeera AI bubeera butambi bugattirire mukyomanyi kye kitegeeza teyeeganye bikolobero by'abamukwata mmundu wabula yeeganye ekitongole kya poliisi mwaweerereza era kyakulembera. Kino kitegeeza nti nze kati bino mbitebye ntya, bino mbinnyonnyole ntya, guno nguyimiriremu ntya, era kino nkiwolereza ntya, kubanga kabeera omuwere akyali ku bbeere akimanyi nti omusajja alimba, akimanyi nti poliisi etulugunya abantu, akimanyi nti poliisi ewamba abantu, akimanyi nti poliisi eremaza abantu era esibye abaana ba National Unity Platform bangi naye yetasadde kukikozesa nti bannange obwo butambi bugattirira. Akimanyi nti okimanyi nti alimba naye mulimu obubaka obukusika obw'omunda babuyita kati nze bino mbitebye ntya, nze kino nkyogere ntya, abantu nkibannyonnyole ntya era nkibagambe ntya. Kwe kusalawo okwegaana ekitongole naye mu magezi. Ekyo kyakoze si kwegaana bikolobero by'abamukwata mmundu, yeegaanye ekitongole kubanga okunnyonnyola kwe ne byannyonnyodde akimanyi nti okimanyi nti alimba. Ekitongole mwaweerereza ye yennyini awulira nga kimugubya kimumenya okwetikka olw'okuba talina bigambo bingi byakukinnyonnyolera olw'ebikolwa byakyo. Yakugambye obwo butambi buki bugattirire, naye nga wakugambira nti obwo butambi bugattirire, obutambi obugattirire kitegeeza tewaliiwo ki, tewaliiwo reality. Ffe tubirabira eno ku ssimu oba ku mikutu, ne waliwo abali ku ground awo wennyini abatulugunyiziddwa, abasibiddwa era abalemaziddwa bootajja kugamba nti buno butambi bugattirire kubanga bo bennyini betubadde nga tulaba mu butambi. Bwe bubanga butambi bugattirire, Olivia Lutaaya aliwa twagattirira obutambi nga mumukwata. Bwe bubanga butambi bugattirire, Kavuma Jamshid aliwa twagatta obutambi nga mumukwata. Tamala aliwa twagatta obutambi nga mumukwata. N'abangi bangi abasibiddwa tukitwale nti twagatta butambi naye ate tetubalaba. Abafudde tetuzzeemu kubalaba. Butambi kyobwa obuyina magic asobola obutaddiza ddala mufu. Butambi kyobwa obuyina terepoto eyabulizaawo ddala Barita Nabukenya, ekuumidde mu kkomera ba Olivia Lutaaya, ekuumidde mu kkomera ba Tamale, ekuumidde mu kkomera ba Kavuma Jamshid n'abandi abali mu jjeera. Bwe muba mukakasa nti buno butambi, kati nammwe mukoleeyo obulongoosa ekifaananyi kyammwe. Simple. Bwe mba nnina obusobozi nze omuntu wa bulijjo okuddugaza ekifaananyi kya poliisi, nga poliisi omugaso gwayo kuuma byayo, kuuma byange nange oba kuuma bantu na byabwe, naye ekoleyo obutambi obulaga nti ekola ekituufu kyeteekeddwa okukola. Ekoleyo obutambi ng'ekuuma abatuuze n'ebyabwe, ekoleyo obutambi ng'etaasa abatuuze eddenja. Ne buli butambi bwe mulabikira mubeera ate muli kyennyume ekyekyo kye mwalayira okukola oba ekyo kye muteekeddwa okukola. Bwe tuba tuttattana erinnya lyammwe kye kiseera kati nammwe mukoleyo obutambi obuki obulongoosa ekifaananyi kyammwe. Naye nze nga ye byakagaba nsobola omu-understandinga bino ebigambo tabyogedde kwegaana bikolobero by'abasirikale nti bawaayiriza ekitongole, wabula kye yeegaanye kye kitongole nti bannange guno teguwozeka, ngutandikirewa era ngubannyonnyole ntya. Mukulu byakagaba
teri muntu ku nsi ayina lutwe, omuntu abeera namuze. Era singa bali kuwaayiriza obubbi tokaabanga nti ndabye n'olutwe, sooka weebuuze lwaki bampaayiriza bubbi. Bwe bali kuwaayirizanga obubbi tokaabanga lutwe, sooka weebuuze lwaki bampaayiriza bubbi. Kitegeeza nfaanana buki? Bubbi. Kakati mukulu byakagaba Abbas, olowooza lwaki poliisi bagiwaayiriza butemu? Lwaki bagiwaayiriza kuwamba? Lwaki bagiwaayiriza kubuzaawo? Kubanga kyefaanana, kyekola, era kyekifaananyi kyeyasiiga. Temuli baalutwe, just muli bubeezi mutyo. Ne tekinnabeera kikeerezi okujeemera special orders, kubanga naye bw'otuuka ekiseera ng'ekikolobero ng'ekyo olina kwegaana kyegaane, kitegeeza tekijjansa naawe olaba nga tolinawo okiyita okiwolereze. Oba okyakola ki mu mulimu gw'oteenyumiriza? Oba okyakola ki mu bantu b'oteenyumiriza? Jeno Sejjusa oyo yali DP Sejjinya nga musirikale wa poliisi Museveni we yabeerera mu nsiko mu gavumenti y'Obote. Kyamuwaliriza okwegatta ku banne oluvannyuma lw'okulaba nti gavumenti y'Obote ewubye ensi. Mmwe mulinda ani alina okubakkiriza okwegatta ku bannayuganda okununula ensi yammwe? Ani eyakkiriza tinyefunza era ebbaluwa yagijjawa? Wassenkulu wa poliisi eyaliwo mu gavumenti y'Obote mu budde obwo. Ebikyamu ebigenda mu maaso mubiraba era nammwe mutya okubi owuninga mubyegaana kati bwegaanyi. Kabonero kyakalala k'olinda okwegatta ku bannansi okusobola okununula ensi yaabwe. Ani yakugamba nti poliisi baagikutungiramu? Era ani yakugamba nti ebigere byo bisibe olinga nti tesobola kutaayaaya? Abasirikale obuzibu bwe mulina mulinga ente. Ente bwe bagisiba ku muguwa ne bwe bagisumulula eyinza obutamanya nti bansumuludde, esobola okusigala ng'eriira mu lwenje eyo weebadde ekoma ng'olina omuki omuguwa. Kakati nammwe mulinga nga be baateekamu omuguwa ne babasibira awo naye guba nga teguliimu, temuyinza kutandulula bigere kugenda kulwanirira bannansi. Manyi ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga nammwe temubikkiririzaamu, nammwe mubyennyamira, n'ekyo ky'otakkiririzaamu n'osigala ng'okikola ng'omulimu, kitegeeza ate ggwe wennyini gwaliko ekikyamu ku muki ku mutwe. Okukola omulimu gw'otayinza kwogera nti ngukoze, okukola omulimu gw'otakkiririzaamu nti nze ngukoze, so nga ate omuweesi ateekako nti made in Gindi. Teri muweesi atayagala kuteekako sitiika ye ku prodakiti ye. Bano baweesi baawa abatayagala kuteeka stickers ku products zaabwe, kitegeeza nabo tebazikola ki? Tebazenyumirizaamu. Keekaali badde akaseera akatuufu okuviira ekyo kyekyenyumirizaamu ogenda okole kyoneenyumirizaamu. Okuviira abo beoteenyumirizaamu ogenda obukale mu beweenyumirizaamu. Gwe wennyini ng'eyeeyita ssentebe w'ekitongole otulaze nti oliwo nga kifaananyi, olaba eddagala ly'olina ku bino ku byegaana, kitegeeza nti ebiseera ebisinga obaawo nga kifaananyi naye oda ziva w'abantu balala. Nzijukira ono yaani yali ssenkulu wa poliisi eyaddira Kayihura mu bigere, Ochola. Ochola yaliwo naye nga Saabiti yafugawo, ng'aliwo ng'ekibombe ekifaananyi ekiwedde emirimu. Nammwe tukimanyi oluusi mubaawo ng'ebibombe ebifaananyi ebiwedde emirimu, ne lwaki musigala muli we muli ng'ebifaananyi? Nga ssenkulu wa poliisi toyina maanyi gayimiriza mukwata mmundu kutta bantu ng'ate agwa wansi w'ekitongole ky'okulembera, naye nga togayina maanyi. Era nga wotya n'okumwekiika ayinza okukuba essimu waggulu ne bakufulumya ng'era okyakola omulimu ogwo era ng'okyagwenyumirizaamu.
Mbattiddeko obudde bwange bungi nnyo baganda baffe bamukwata mmundu. Lwansonga nti mbaagala. Nuwali mu kuyita. Timuli nnyo eryato. Amataba gajja. Naye mbuuza. Mulinda gamale kubatwala ate mugambe nti nuwaggulawo. Mulinda gamale kujja ate mugambe nti nuwaggulawo. Kyagulanyi tayinza fuga twali mwegasseeko ne tayinza fuga gwolowooza n'afuga ate nga tomwegasseeko kati kitwale nti gwe abadde abulayo ajjule gwe ensonga lwaki ayina okufuga kale twali yagadde omuwagira ne tayinza fuga gwe ensonga lwaki ayina okufuga kale kubanga gwe muziziko ogwekiisemu kubo lye Foyagala twere ennyumba gojjo tuule. Obo yagala ffe tufumbe gojjo li. Gavumenti ennungi naawe gy'oyayaanira nange gye njayaanira ffe tuyina okugireeta nga Ssejjusa bwe yaleeta eyiye byakagaba. Naawe leeta eyiyo tukunyumyeko nga Ssejjusa jemera orders. Era kozesa amaanyi ga ofiisi yo by the way muyina ekintu kye mutamanyi mwe bamukwata mmundu. Gwe si gwe aba n'amaanyi. Office yebeera n'amaanyi ku lw'eggwanga kozesanga ku maanyi ga office yo osobola ku lw'eggwanga kozesangako ku maanyi ga office yo osobola naye bewawo obukulu bakola n'amaduwa bakola n'emmisa ate nkya naakulaga nti talina maanyi orders azijja ggulu kati olumisa wali okola yaki obedduwa wali okola yaki wali weebaza ki ekyo ekikuumidde ku mpingu bw'ekityo bamukwata mmundu mbategeeza obuyinza babujja mu buyinza mubeere obuyinza bwe tulina okujjamu obuyinza mbukiyeeko obuyinza babujja mu buyinza mbasaba mubeere obuyinza bwe tulina okujjamu obuyinza